Sabu ziza hajat katika nkosa katisaka ni haje banange okusoka dansa abansonyiwe tusema kakere si enkola yange naye gye tuyise waffe almost buli luguudo balukola so batukute over like an hour, so I'm so sorry for coming late. Naye nga mwebale kujja mwebale kubeera mu bulungi bwa muti mwebale kubeerawo for black man as a black woman. Of course nina okubeerawo nga bulijjo Geosteady yambirivingiramu when the world had not. In the beginning bagamba bw'owerabira gy'ova ne gy'olako batukola ki tolabayo. So in the 2016 or actually 2016 or 15 Geosteady was one of the biggest people artists to give me a collaboration. So so kemuleka abuuze. So like I was saying Bambi omwami ono yanzikiririzaamu nga tewali nga nakatandika nga kizibu nnyo convincing omuyimbi ku level gye yaliko okola ki okuwa oluyimba kyokka oluyimba n'agenda alumpa ne lukuba bitya okitegeera alina wayagala otuula agala tuula otete umbrella one of the umbrella ana ina ka umbrella obaka go tuweke Prima wanje ana umbrella twanguize ko banani mwana twafa bane tuddeyo tukomewo ku business katono olw'obudde ndowooza. For me, I want to say Geosteady, I'm always, and I'm such a fan and will always be a big fan, and I'll always be there like you are there for me when the world was not there for me. So Valentine eno bannange omugaga Bitex ataddemu akasente mukimanyi ffenna tuli wano nga 14 ku sente amasente nga 14 tuli wano. Definitely nze Lydia Jazmine ngenda kubaawo. Yes, I am going to be here era nja kuvaano nga show ewedde ogenda ku shows endala. Tugenda bano ne Geosteady ffenna Bambi mujje mutuwagire nga bulijjo omuyimbi atali wakupangirira wa talent ennyimba weeziri over the years si byakupanga si byakukaka mujje. You know he's such a good vocalist. Ennyimba za love leeta omwagalwawo osanga naffe Mr. Henry Kolo tunajja n'abaagalwa ejje ku baagalwa bamwe mujje tusapotinge Black Man. I wish you all the best. Ala kuteremu obwangu. Thank you everyone. Abayimbi mwenna abaze aba industry mwenna Bambi n'abayimbi mujje mu supporting. Thank you so much. Thank you to the media. Thank you guys so much.